oluvannyuma lwa Uganda okutuuka ku myaka 6 nga yeefuga bukyanga efuna obwetwaze okuva ku ggwanga erya Bungereza ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okumi mu mwaka gwa 1962. Mu mboozi yaffe esembayo ku ezo ze tukutuusaako eziraga Uganda gy'evudde ne weetuuse, twagadde tutunuulire ekibuga kino Masaka we twafunira obwetwaze kyali kifaanana kitya n'engeri gye kizze kikyukamu ku mirembe egy'enjawulo okutuusa olunaku olwaleero. Gwakirimu naawe akiwulira nga tokituukangamu. Ekibuga Masaka kye kimu ku bibuga 10 gavumenti ya Uganda bye yasuumuusa okutuuka ku ddaala lya City ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2022 kiriraanye ennyanja Victoria mu bugwanjuba, kiri mayiro 82 okuva mu kibuga ekikulu Kampala, kiri ku luguudo oludda e Mbalala ate era kye kirimu oluguudo oludda e Mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Mu mwaka gwa 1953 kaali ka Trading Center. Mu mwaka gwa 1958 Masaka yasuumuusibwa okutuuka ku Town Council. Mu 1968 yasuumuusibwa okutuuka ku ddaala lya Municipality, ate mu 2002 kyasuumuusibwa okutuuka ku ddaala lya City. Era we twogerera kirimu Division 2 eya Nnyendo Mukungwe n'Ekimanya Kabonera, kirimu emiruka 25 n'ebyalo 23, kitudde ku bwagagavu bwa square kilomita 23, kisangibwa mu Bwakabaka bwa Buganda mu ssaza ly'e Buddu, era kirimu abantu abasoba mu mitwalo 30. Nga Uganda tetunaba kwefuga yali Pokino Charles kiyimba kwewaayo kukola tekutta. Myaka 91 egy'obukulu, omutuuze w'e Kannabukuliro mu division ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka y'omu ku baali abasuubuzi ab'amaanyi ate abayivu abaali mu kibuga kino nga bavuganya n'abayindi. Mbitaddemu engatto yogaayoga mu maka ge era tuwayizza bingi, era ntegeezezza nti yatandika okwetegereza Masaka ono mu mwaka gwa 1952 nga yakamala emisomo gye mu by'obulimi n'obulunzi. Wabula olw'okuba yayagala nnyo okwenyigira mu by'obusuubuzi, yaddayo okuguka mu by'obusuubuzi n'ebyenfuna, ate era tubuulidde nti mu biseera ebyo abayindi be baali bamaamidde ekibuga kino Masaka mu by'obusuubuzi byonna. Abazungu Abangereza baali batufuga colonial government yo teyali mu busuubuzi, naye abaali mu busuubuzi be bayindi n'abagoowa. Bo bwe bajja mu kizungu waggulu wali mwe baabeeranga, era ojja kulaba obuyumba obumpi bwe buti nga bulimu n'ekimune baayotanga nnyo omuliro nga bakuma ebyoto. Kyomutawana nti ffe tetumanyi kukuma byafaayo. Ennyumba ezo ez'abazungu wakiri waalisigaddewo emu eragamu abaana abazze bazaalibwa nti omuzungu yali abeera wano. Obadde okimanyi nti ono ye yatondawo ekifo ekiyitibwa Katwe mu kibuga Masaka ng'ali wamu ne banne nga baagala okwekutula ku bayindi abaali bamaamidde obusuubuzi mu kibuga Masaka wakati. Gwamanyi ku ddwaliro ekkulu ery'e Masaka ebizimbe ebiri mu bwenyi bw'omulyango gw'eddwaliro ekkulu bibye, era awo we yatandikira obusuubuzi ne banne. Era nze natandika okutuumawo erinnya erya Katwe kubanga twalina Katwe w'e Kampala nga kyekifo ekirimu abaddugavu mu kiseera ekyo nga tetunnaba kwefuga. Nange kwe kutuuma ekibuga ekyo ekiriraanye eddwaliro eky'abaddugavu n'ekituuma Katwe. Bwe nava mu kusoma eby'obusuubuzi namanya nti Katwe ow'e Kampala yateekebwawo lw'abaddugavu. Eyatandika okuteekawo obuzimba obwo yali Professor Lule Omugenzi. Ye muddugavu yasooka okubeera mu Legislative Assembly mu lukiiko lw'abazungu olwaliwo mu kiseera ekyo. Kaakati yali minisita w'ebyobusuubuzi n'agamba abazungu nti tuteekwa okussawo ekibuga eky'abaddugavu. Katwe n'atandika era nange nalimu. Kaakati awo twatandikira okulaani naffe tukolawo akabuga kaffe Masaka akayitibwa Katwe. Ono antegeezezza nti ku meefuga ga Uganda gali ku 962 y'omu ku bannamasaka abaweebwa kkaadi okwetaba ku mukolo ekkololo, era n'omudaali akyagulina Queen wa Bungereza gwe yamuwa. Era ntegeezezza nti Uganda okwefuga kyayamba nnyo ku nkulaakulana y'ekibuga Masaka. Era n'ensiimibwa emirimu gyonna gye nkoledde Masaka. Gwe mudaali guno ogwampe Independence Medal 1962. Queen tomulaba nkumanyi ebyafaayo nze. Twagadde okumanya ebyasinga okukuza ekibuga kino, wabula tutegeezezza nti obusuubuzi bwe baakoppa ku bayindi, obulimi bw'emmwanyi n'eppamba n'obwegassi bye byasinga okukuza ekibuga kino. Ekyasinga okukulaakulanya obusuubuzi bwe bweyongera okutambuzibwa abaddugavu abavuganya n'abayindi. Baatandika okufuna ssente mu busuubuzi ne bazimba nabo ebizimbe byabwe. Nga Dr. Kyewalyanga yalina ekizimbe wansi awo kwa Bati Street, Musa Magezi yalina ekizimbe wansi awo, Mr. Magezi naye yafa, ye muddugavu yasooka okubeera kansala mu Municipal Council. Musa Magezi yazimba
waliwo abaddugavu abaali bakoze society yaabwe baganda kwebera cooperative society ne bazimba ekibuga awo Kwabati Street awo nga batandikiza abaddugavu okugeraki okuzimba obwegazi bwava dda nga bwe bukulaakulanya eggwanga. Wabula agambye nti abayindi Amini we yabagoba ekibuga Masaka kyasanyalalamu mu by'obusuubuzi nti era mu biseera ebyo olw'okuba ye yali akuguse mu by'obusuubuzi yatandika kampuni emanyiddwa nga District African Wholesale Company Limited eyayambanga abasuubuzi ba Namasaka okubatuusizanga buli kye baayagalanga okusuubula nti era Amini kampuni yeeyo gye yalonda okubunyisa ebyamaguzi mu bitundu bya Buganda ng'akozesa obumanyirivu n'obukodyo bwe bajja ku bayindi ne banne. Basinze okufaayo okulaakulanya ekibuga Masaka agambye nti tasobola kwerabira Bwakabaka bwa Buganda. Anti ojjukira Kabaka Mutebi ono aliko bwe baalinga ekibuga kino bakimye City bwe yakyogerako City yatuweebwa ne taata we Muteesa y'omu ku bo abaasobola okulaba nti ekibuga kino kikulaakulana era kyobuulya nga bakiyita nti ekibuga kya Buganda. Anti Muteesa kwegamba yalina bingi nnyo byassa mu bantu be bulungi bwansi. Njagadde okumanya ebyasinga okusoomooza enkulaakulana ya Masaka n'antegeeza nti tasobola kwerabira ntalo olw'ensanvu-mu-omwenda n'olwaleeta obukulembeze obuliko ezaaviirako ekibuga kino okukubwa n'okunyagulula ebibiina by'obwegassi byonna. Florence Namayanja ye mmeeya asookedde ddala omukyala okufuga ekibuga kino Masaka wabula ye ne banne eyaliko Pookino Charles Kiyimba kwewaayo omu ku bazimbi ekibuga kino kyayinamu bizinensi eziwera ettaka n'ebizimbe n'ekibira ekisomboola abalambuzi ekitudde ku yiika ezisoba 40. Ku meefuga gano waga Uganda ag'enkaaga aliko amagezi gaawadde abakulembeze b'ekibuga Masaka be babeera baagala ekibuga kya Buganda kino kikyuke kyegombese buli omu akituukamu. Lukiiko lw'aba elders mu City lwali badde luteekebwawo nga lukulu nnyo kubanga bo balumirwa ekibuga kyabwe ne babawa amagezi kubanga baate tebavaawo nga bakansalasi bwe bavaawo buli budde ono aba atandika okumanya ekibuga bwe kiddukanyizibwa ate nga balondayo mupya ate dda kyali nga kiyambako kubanga omuntu okuba kansala ateeka okubeera landlord w'ekibuga nga toyina mu kizimbe tobeera kansala kakati bano babawaayo tuwa ne bagenda balambula ebibuga bakansalas balabe ebibuga bwe biddukanyizibwa. Nze Sebufu Matiya ku Radio Good.